awo nabagambye nti akaguddeyo konna tusuubira kubanga ate tukabaleetera ate netukubategeeza eggwanga nitegeera ekitambula mu ggwanga. Producer oba omukubi w'ebivuga amanyiddwa nga Enoch, amanya ge agakola business nga Eno Beats, ali mu kattu olw'okuba nti waliwo omuyimbi omu yeeyitwa nga Badminton Music eyavuddeyo n'agamba nti akayimba keyakolera ewe yakagabidde Simple Kira. Ono yayimbye akayimba ka trendinga nti njagala omuwala oba omukazi nga alya waabwe asula wange owemula. So mu mbeera yemu mwana mulenzi ono akayimba agamba nti yakakolera emyezi giringa ebiri emabega, naye akayimba kaggwa naye nga tayagala kamuwa ng'alwawo. Yagenza okwekanga ng'alaba TikTok challenges zakoleddwa mu kayimba ke nti njagala omukazi ng'alya waabwe asula wange owemula, nga ebigambo byennyini ne lyrics tezakyuseemu just ye lwakuba yabadde ali mu lugafulo oli yagamba nti yali mu kika kya band music ate era ng'ayimba mu mbeera ey'omukwano. Embeera bwetyo kamukuwe wano osooka owulire ebigambo bye nga bwabyogera, oluvannyuma ate tugende maaso. Tuwerabe kusubscribinga, olikinga, tukomentinge ate osharinge mwana wattu atasooka nga tuvuga kino ekintu tuli bapya mu kintu kino but twagala ate tulage nti no kubanga ate tuli bapya tekigaana okubanga ate tutambuza ensonga zino. Wompeera aka subscribe ojja kuba onkoledde ekyamaanyi nnyo, ne ka like wabula n'ompa ne ka comment gula ekiri osinga okubanga olyagala ate ndikuleetere. Bampita Badminton. Lunaku olwaleero ekindeese mu baganda bange ensonga zakwemulugunya owa producer wange omu gwe nawa project yange. Producer we bamuyita Eno Beats. Nagenda ne musasula nenkolerayo oluyimba lwange baluyita anjagalira ddala, njagala omuwala ng'alya waabwe asula wange. Project yange eyo yalwayoko emyezi ebiri emabega, ebaddengayo ng'agidireyinga like abeera busy, alina projects nyingi, naye ate ekyanneewunyisiza recently mu mwezi nga gumu agenda okumpa audio nga waliwo ate lwempulira balukozeemu eringa remix nga balukutte ne baluchanginga okuva mu love story gye nali ndulimu ng'oli aluyimba mu lugafro. So kati omwami ono simanyi na kye ŋŋenda mukolera kubanga nze kyenjagalawo maybe oba alitaninga sente zange kubanga oluyimba balozaamu nalwekanze bwekanzi nga ndaba lutambula. Omuntu aluyimbamu nti njagala omuwala ng'alya waabwe asula waabwe owemula. Kati ate nga the story yange at first yadde bagidireyingira mu studio neerwayo. Story yange yali nti njagala omuwala nga njagalira ddala ng'omukwano gwa ddala kasitaaba ng'alya waabwe ng'asula wange. Ye yali message y'oluyimba era ng'oluyimba lwa love. So kati simanyi kikye ŋŋenda kukola mwami ono oluyimba ku studio, njagala kumanya lwaki yaludireyinga ate by the time walumpeera ng'ate already waliwo alukoze ki, waliwo alwozezzaamu lutredinga lutambula. So kati nze olwange baba balufudde meaningless, kiba kitegeeza nti luba terukyalina way forward. So kyeneetaaga omwami ono okunziriza akasente kange nonye project endala, manye nti kati nafiirwa kubanga neyaludamu naye simumanyi namumanya, simanyi nawe nnyinza namusanga, simanyi oba yakwatagana naba atya. Oluyimba bwalumbya nga lutrendinga ogezaako kunoonya Eno Beats era lwewamutuukako yagamba ki? Esebo oluyimba lwe nawulira nga lutredinga kuba nasooka kuwulira audio ku TikTok like nga aluwadde ba guys bali kukola challenges. Kati nenkubira Enoch by that time omwezi nga gumu emabega ne mugamba my friend oluyimba luno nga ndaba ate waliwo abalukola ki abali olukola mu challenges nga sinnaluta. Kati omukulu nangamba bani nenkwata challenge emu gye baali bakoze nenjimuweereza ku WhatsApp.
kati challenge wemalo gimuweereza ku WhatsApp n'agiwuliriza n'agamba kirabika abo baggayi be wamwe oba be wayimbirayimbiramuuko be bakola ki naye nga tekiva wano like n'atampa nnyo obudde kukyogerako ne ngamba ono guy so kati mba ngenda mu maaso ng'amaze okumpa audio ngenda mu maaso n'okola preparations zo shootinga videos na biki ngenda okulaba ate guy ne video atadde video ng'avudde ku bya TikTok ebya challenges ng'ateredde ddala video ne ngamba ate nga guy engeri it's like engeri gya saamu ngeri ku speed y'amaanyi jjukira amaze osatula ba tiktokers wapise atagize ku TV ate nze ono andireyinza already audio amumpadde process ya video entwalako omwezi mulamba nga nkyaleeta ki video so nagenza okumala okutuuka okumpa video zange n'okukola ki nga gayi oluyimba lufudde meaningless kitegeeza nti nze project yange olunamala ofuluma bweti babeera bagamba nti yooli naye nga nze problem yange eri ku producer waliwo ekiri behind lwaki yadelayinga project yange ate ne bajozaamu lyrics ezo ne bazizza mu luga flow. Mwali mwakiriziganyiza ku bbeeyi ki ssente omumekazi wawa Eno Beats? Eno Beats wali lwakiriziganya emitwalo 4 so waliwo ne guy awo abeerewa Eno Beats lyrics ezo we nazireeta ku studio. It's like producer na advising mu guy oyo bamuyita black skin nti aza arranging so naye ne muwayo ka budget yakake naza arranging lyrics ezange so naye nga oli yaza arranging simwinako obuzibu kubanga ono project yali alina okugimpa alia esobola okukola ki sobola ogireeta ku media ebeere nga bamanyi nti project main source ya badminton. Okay, approximately oyagala sente nga mekazi abakubiza? Sina nnyo kye mwetaaza nze neetaaga bwetaazi just ze namuwa zabampa ngende maaso ne project endala. Oluyimba lututte ebbanga myezi ng'ebiri trendinga lwaki ovuddeyo kati? Yes, oluyimba lututte ebbanga kubanga nze mbadde siinaawo evidence kuba mbadde already na lyrics na bigambo nga production eri wa mukulu Eno Beats so ebbanga eryo lyonna lyabadde nga tannagimpa nga siinaawo ko obujulizi bwonna naye so ye asobola okudefendinga nti project eyo yatuuka mu receipts ze oba receipt book ye we namusasulira nga gyali emyezi nga 3 before nampa program ey'okujja okusooka okukola engoma naddamu nampa eya voicing naye nga buli programu eyo egenda eyitako weeks 2 project nemalayo emyezi ng'ebiri mu studio so wetuba ku ekyo netukoma by then wagimpeera ngenda okugira ewoli newunya nnyo lwaki eno yajja speed ng'eyange ekyali muki mu studio eno nejja speed ne basooka bagiteeka ku TikTok even nga tebanana gishootingira video ne basooka bagitambuza ba TikTokers nga bana abalina following nga ndaba bagikola mu challenge ne ngamba kati omukulu we namukubira ng'eyensonga azitwala butwazi bwatyo so bwatyo project n'agimpa leti ngenzo tuuka okugita eyange nga it's like ono guy alinga nga yenanyini lyrics ezo ate naye era yazikyusaamu bukyusa n'azizza mu luga flow kubanga lyrics ezo zaali za love story nga si ya luga flow so kati ye we yazizza mu luga flow naye nga takyusizaamu yadde meaning. Receipts zirina kubasasulira sente ezo? Sewo receipts nzirina ne message ku simu kubanga sente ezimu zagendanga ku mobile money. Uganda ina amateeka agagifuga waliwo n'ebibiina by'abayimbi bangi nnyo bwe batwala lwaki sijolaze dhani okujja mu kamera tuyagala kuona alinya lya producer? It's like guy ono ndudde nga nkola naye projects nyingi kubanga okuva mu studio entono ze twavaamu
it's like a producer omunene gwe nasooka okukola naye wano era ninayo ennyimba bbiri ewuwe. Oluyimba olwasooka baluyita mazina mapya, oluyimba olwokubiri lubadde olwo n'okujja wano eno mu kamera lwakuba nti just teyampa tensioni, we namukubira teyakitwala nga kikulu ku kirayanti we ku nsonga eyo. Nsonga lwaki nti sigenze wa nensalawo okujja wano eno abantu bamanye nti omwami ono eyaleeta lyrics zeyayozaamu, bamanye nti lyrics sizize naye abeere ngamu n'omutima ogugamba nti muvubuka muno waabeerako nekyaleese. Tokyozaamu kubanga fena tulwana bulwanyi kujja kuki kuba kati nze singa nange nakeera nenkwata lyrics ezize ku bigambo ebimu oba byayimba ebinnyumira nembikwata nembyozaamu nenyongerezaako ebyange bitono ye kyandimuyisiza kitya. So ensonga lwaki nzize wano eno mu kamera ekyo kibeere jasi kyakuyiga ku bantu bonna abajja mu industry nti si nsonga nnungi gwe newooziyisaawo era nsuubira we zibadde sizizo era Katonda tajja kuwa amagezi gakola ndala oyinza okukoma ku ezo. Tulowooze nti Eno Beats oluyimba yaluguza oli. Ekyo siyinza kiwaako nnyo obujulizi naye nze nange ndi kwebuuza Eno Beats ekintu ekyo kyajja kitya na projekiti yange yadireyinga etya mu studio ate nempulira nga bazoozezaamu. Message gyolina eri Eno Beats oyinza omugamba message gye nina eri Eno Beats, mbadde nsaba Eno Beats anziriza akange wekiba kiganye ekyokunziriza akange anoonye omuntu eyayoza mu luyimba lwange amubuuze yalugjawa ku lwaki nsonga ki lwaki kubanga Eno Beats ye mujulizi wange asooka olw'ensonga nti oluyimba lwatuukira we lyrics zange nze okuziwandiika nozitwala gwe nasooka ozikwasa even emyezi nga 3 emabega. Amanya wamta Badminton era ne music wange ku YouTube kwali osavinga Badminton music.